Honorable Sebunya kitwandiyagadde okutegeera wasinziira wa ogamba nti otwala Honorable Wakayima Hannington Musoke mu mbuga z'amateeka nti erinnya eryo lyakozesa kyuseemu lyozeemu ate n'erinnya eriri mu register ddala kati ngebe mubijjawa mugenzeewa okufuna that evidence ekisookera ddala n'omuntu bulijjo kyalabako nti amannya geyakozesa mu register Musoke Hannington Nsereko sigegamu ne Wakayima Wakayima Musoke Nsereko bwekityo so nga kirabikirawo ti omuntu ono amannya gatankana. Ekyokubiri twafuutuka ne tugenda ku masomero gyeyagamba nti yasomera ye kennyini mu documents ze nga mulimu ebisobi bingi ng'ekisookera ddala ekyatusinga otuganga tetumanya nti omuntu ono azanya n'amannya lwakigendererwa bwe twasanga ng'alina results za mirundi 2 eza primary ng'alina eza 3rd grade ng'alina n'eza 1st grade ng'ayingira essomero ayingira Old Kampala tetumanya nti omuntu ono alina ekintu kyakweka. Ekyokubiri ne tudduka ne tugenda gye yagamba nti yasomera Namagabi naye nga tetunaba na kugenda electoral official owa Wakiso Bukirwa ye yali atumye ebipapula nga kirabika bakolagana butereevu ne tugamba nti omuntu otumma otya ebipapula ebiri innocent okuresistinga okwo ne twongera n'amaanyi ne tudduka ne tugenda e Namagabi gy'agamba gye yasomera. Bwe twatuukayo ne batugamba nti essomero lino liyise mu bizibu bingi lifunye bannannyini bangi lifunye n'ebiwandiiko ebisinga enkuyege abirya kugamba essomero liringa lirina abandoned nga lirima ssenyinya atugamba naye nga tuyitamu investigator CID era n'awandiika n'ebbaluwa ng'agiwandiikira butereevu CID naffe abaali basabye obukakafu erimasa n'atugamba nti tetumumanyi tetusobola nakakasa oba yoono nannyini bipapula bino naye ate kyetwewuunyisa nga ennaku 4-5 ziyiseewo edimaster y'omu n'adduka emisiine nga Wakayima amutuukiridde n'agamba nti yoono gumumanyire ddala era muntu wange era seegaananga omuntu tasomera wano kugamba ng'alina guilt emukolaki emutawaanya. So ekyo ne kikakasa nti ate n'ateekako n'akafaananyi akali kalenti nga yo fayiro yatumatiza dda nti yabula ng'ate n'edimaster yatugamba nti mupya mu ssomero eryo kitegedde. Wakayima azze ng'abyogera naawe ebiwandiiko ebimu ebikukwatako ne national ID n'empapula z'obuyigiriza ziyina amannya agatakwatagana era ye alowooza gwe okuwangula omusango mu kkooti olabika olina engeri gy'oyita emabega n'ogenda n'olaba omulamuzi mu ngeri etategerekeka. Twagala olambulwe ku ekyo mu mpapula zagamba ziyina amannya agatakwatagana. Nasomera ku mannya Kasolo Batisewinnya okuva mu primary nengende Busoga College Mweri nemala emyaka 6 gye nava nga mazeko HSC mu mannya ago 2 naye nga family batuyita Basewinnya era ne mu kkooti baakibuuza ne mbagamba nti jjajjange ye Sewunye Namunkekeera ne kuddako jjajjange Beeswere Kibige Sewunnya ekyaggwe ne kuddako kitange Dr. Israel Kibige Sewunnya ekawanda waffe twakulira mu faamu Namunkekeera jjajjaffe yalibanga mu faamu akati nange nze Kasule Robert Sewunnya so n'omwana wange asembayo ye Robert Kibirige Sewunnya so ekyo nekinyonyola bulungi mu kkooti ekyogamba nti erinnya lyange litankana si nze nali mu Kaguli ye yali mu Kaguli ng'alina kwogera bibye nakwewezaako nakwejjako ekyo kyagamba kyebamusibako yesumulula omuguwa yesumulula omuguwa naye omuguwa gwali mu bulago bwe nga yalina okwennyonnyolako akati ekyo omulamuzi kyeyakola ki kyeyasinziirako ate omulamuzi